Nkwanirizako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda akuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa owokubiri era nga katabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga olunaku lwaleero tutandise chapter ey'omusanvu nga n'omutwe ogutandise gugamba nti Uganda yefuga. Oluvannyuma lwa Uganda okukuumibwa Bungereza okumala emyaka 68 beddu ekiseera kyali kituuse obufuzi bwe Bungereza bukome. Olunaku olwakkiriziganyizibwako mu kuteesa Independence Conference mu Lancaster House, London, June 1962 lwerwa nga 9 October 1962. Olunaku luno lwatuukibwako okujjukira olunaku Ssekabaka Muteesa asooka eyayita abazungu lwe yafiirako. Omulangira w'engoma ya Bungereza His Royal Highness the Duke of Kent Queen Elizabeth II gwe yatuma okujja okukwasa abantu ba Uganda ebiwandiiko ebibaddiza obwetwaze. Baayanirizibwa Gavana wa Uganda Sir Walter Coates ne Lady Coates, Gavana n'amwanjulira His Highness Edward Frederick Luwangula Walugembe Muteesa owokubiri Kabaka wa Buganda ng'ali ne mwannyina n'alinnya Mpologoma. Bwe yali alamusa Kabaka Muteesa owokubiri abantu baakuba nnyo emizira kubanga bombi baali mu byambalo okumpi nga byebimu nga bya kijaasi era nga byeru. Ne mukyala we n'abalamusa nga basika mu mukono. Bwe baamala Gavana n'ayanjula Prime Minister Milton Obote ne mukyala we. Awo emizinga 21 ne gikubibwa okwaniriza abaana b'engoma bano abajja mu linnya lya Queen w'e Bungereza. Kapiteeni S. Opoloto eyali aduumira amagye ga Uganda agaaliwo yalambuza omulangira ennyiriri z'abajaasi. Second Lieutenant Augustine Karugaba ye yayanjulwa eri Duke of Kent nga ye yali agenda okuba wolole wa ADC ng'ali mu Uganda. Second Lieutenant Augustine Karugaba ye Munnayuganda yasooka okubeera wolole w'omulangira yenna owa Bungereza. Okwo kwe kwadda okwanjula Deputy Governor wa Uganda G.B. Catland ne Speaker wa National Assembly Sir Griffin. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti Buganda eyaniriza Duke of Kent. Kampala nga kye kyali kigenda okuba ekibuga ekikulu ekya gavumenti ya Uganda kyasaanira nnyo kimale okutongozebwa okuyitibwa nga Kampala City. Enkeera nga 8 October 1962 omulangira Duke of Kent ne mukyala we basookera mu Kampala Town Hall ne bamala okuwa meya wa Kampala Alderman Mrs. Barbara Saben ebiwandiiko ebitongole ebifuula Kampala okuba ekibuga ekikulu oba giyite City. Olwo ne bagenda e Mengo mu Bulange empya. Duke of Kent ne mukyala we nga batuuse mu Bulange e Mengo empya. Baayanirizibwa Ssaabasajja Kabaka eyali anekedde obulungi ennyo mu busuuti y'obwakabaka n'amwanjulira baminisita. Oluvannyuma ow'ekitiibwa omulamuzi Leonard Basudde yayanjula ba parliamentary secretaries n'ab'amasaza 20 eri omulangira. Omugenyi yasooka kulambula nnyiriri z'abasirikale ba poliisi ya Buganda. Olwo Kabaka n'alyoka atwala omulangira ne Sir Walter Coates ne bayingira mu kisenge ky'olukiiko mu Bulange mu kitiibwa ekinene wakati mu maloboozi g'engoma n'ebivuga ebirala. Mu bagenyi ab'ebitiibwa abasangibwa nga bateredde dda mu bifo byabwe mwe mwali Prime Minister Obote, omukama w'ettoolo Sir George Kamurasi Rukidi ne Sir Tito Winyi ne Sir Charles Gasyonga Kyabazinga, abakulembeze b'amadiini
Sir Andrew Cohen, Sir John Hawthorne Hall ne Lady Hall. Bombi baliko bagavana ba Uganda. Muzei Jomo Kenyatta, Minister of State mu government ya Kenya. Mr. Tom Mboya, Minister of Labour mu Kenya. Ba minister ba gavumenti 10 abalangira n'abambejja ba Buganda n'abagenyi abakulu abalala bangi. Ntuuse ku muto ogugamba nti muto wange nkusanyukidde, ani abyogera, tuula mbikuwe. Mu Bulange empya entebe n'emitto byali bikoleddwa era nga bitegekeddwa mu ngeri y'emu nga eziri mu House of Commons mu Bungereza, nga totaddeeko Namulondo. Owulidde bonna nga bamaze okutuula n'okukkalira obulungi mu bifo byabwe mu kisenge ky'olukiiko, Ssaabasajja n'alyoka atandika okwogera. Yasooka n'abalaata ng'ategeeza Omulangira nti ye nga ofiisa eyasooka okulya obwa kapiteeni mu kibinja kya Grenadier Guards kyali kimusanyusizza nnyo okwaniriza ofiisa munne omuto Moyita Junior bwe baali mu kibinja ekimu eky'amagye ga Her Majesty Queen wa Bungereza. Kwe kumutegeeza ng'abantu ba Buganda bwe bafunye omukisa okufuna omubaka omutuufu ddala nga gwe batumye okubeebaliza gavumenti ya Queen n'abantu bonna ab'e Bungereza olw'okukulembera obulungi era n'olw'enkolagana ennungi era ey'omukwano wakati w'ensi zombi n'ebbanga lyonna libamaze nga bakuuma Uganda. Yabaagaliza ebiseera ebirungi ebbanga lyonna lye baali bajja okumala mu Uganda nga batuukiriza omulimu omukulu gwe baali batumiddwa era nabo ne bakkiriza okujja okugutuukiriza. Kabaka era yategeeza Omulangira nti yali tateganye kubanjulira abantu abaaliwo kinnoomu. Ekyo nno ke kabonero akategeeza nti yabayita n'essanyu okukomawo olulala okubakyalira balyoke basobole okumanya abantu abo bonna lwali bamulaga. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti okwogera kwa Katikkiro Kintu. Ye Katikkiro Michael Kintu yaluva ku ntono ng'agamba bw'ati: Buganda ne Uganda yonna wamu okujja nga zikulaakulana n'okutuuka wano we ziri kaakati kyava ku Ssekabaka Mwanga II bwe yakola endagaano ya Buganda eya 1894. Endagaano eyo ye yafuula Buganda okubeera British Protectorate. Okuva olwo Buganda n'egenda nga yeeyongera okugenda mu maaso n'okukulaakulana okutuuka we yali etuuse. Katikkiro yagenda amenya ebizibu Buganda byegenze eyitamu era n'ayongerako nti olunaku luno olwaleero lwe lunaakomekkereza enkolagana emaze emyaka emingi bwe gityo era enkolagana y'omugaso ennyo wakati w'eggwanga lyaffe erya Buganda n'abantu b'e Bungereza. Obwakabaka bw'e Buganda bulina okwenyumiriza olw'ebyo byonna bye tusobodde okukolako ku mulimu gw'okukuza Uganda yonna awamu n'okugitwala mu maaso. Era Buganda ekyali neetegefu nnyo era neetegefu ddala okwongera okukolerera okugenda mu maaso okw'abantu baayo ab'e Buganda era n'olw'abantu bonna abali mu Uganda. Newankubadde nga Buganda neetegefu okwaniriza era n'okugoberera enkyukakyuka n'empisa ebipya byeneerabanga ebituufu era nga bisaanira aba Buganda tuli bamalirivu okukuuma ebintu byaffe ebyedda ebirungi ebizze bitulungamya mu byonna bye tukola okuva emabega yonna. Abange ebyo nno nange wano wembizingiddeko tuddingane mu kitundu ekirala nga nkuwa ate ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.